Abatuuze b'e Lubogwa mu kibuga ky'e Jinja baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'agangalamye mu kitaba ky'omusaayi nga yafudde dda. Kigambibwa nti omugenzi yaliko omusirikale wa trafiki n'oluvannyuma ne yeeyunga ku Wembule nga ssaawa eno abadde akola gwa busuubuzi. Abamulabyeko eggulo limu bagamba nti okuttibwa yabadde ava kulaba mupiira mbw era abadde muwagizi wa Liverpool Kayingo. Okusinziira ku poliisi, Katongole abaamuse bamaze kwekubaana era nga n'abamu bakwatiddwa dda. Kye tuzudde nga poliisi initial stages nti linettemu baali pulaninze ng'era lya target bayagadde ku targetinga mwami Swaibu Katongole. Naye twakakwatako abakozi babiri ababadde nga bakola mu maka g'omugenzi era tubasanze ne t-shirt ng'eriko omusaayi. Poliisi etegeezezza ng'omuyiggo bwe gwatandise dda nti era eriko amawulire ag'enkukunala geezudde ku ttemu lino. N'ekirala nti waliwo basuspects abalala tutaddewo serious hunt tutaddewo kaweefube ow'amaanyi okulaba nti tukwata basuspects abatanaba kukwatibwa era waliwo ebintu bye tutasobola kugendamu ku budde buno because mate ekyali sensitive so tetwagala kwonoona kunoonyereza kwaffe. Abatuuze bagamba nti omugenzi tabadde na ttabbu yonna nga beebuuza abaamuse kye baamulanze. Omwami tabadde na buzibu, si musajja muyombi, musajja musaaze, asaagasaagana buli omu, asaagasaagana abakozi, asaagasaagana fa mikwano gya mukyala we, so abadde omwami owa bulijjo. Ekikanga bwe kinene kyamutuze munnaffe okutufaako afadde enfa etutisiza tunetwekanga abadde mwami muntu mulamu. Omugenzi we yattiddwa wasangiddwawo t-shirt ng'evulubanya omusaayi n'omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Jinja.